Okay, butereevu nkwaniriza nate ku mikutu gyaffe gino okuliko Kati Exclusive, Focus TV, Ebron Media wamu ne Kakafubo. Nsaba buli abadde nga wakalaba interview zino nja kusaba onoonyeeko ku video ezasookera ddala naddala ku Kati Exclusive. Twasookera ddala ku part 1 nga tunnyonnyola obulamu bwa Kafeero Ddi bwe yatandika oba we yayingira ki Kampala n'obulamu nijja buzimbamu mpaka ku Mukama bwe yamujjulula. Olunaku lwa leero tuzze ne episode eddirira ku zisembayo nga tugeraageranya ababiri bano Paul Kafeero wamu ne Basudde biki ebyenkizo bye balina mu bulamu bwabwe. Tuli ku side oba tuli ku party esembayo okugeraageranya abantu bano ku muntu ali successful mu muyimbi kati nga tugenze ku bayimbi tulina bye twasinziirako nze bye nakolako research ng'omuntu era bye njagadde okubeera nga mbuuza kojja alyoke ataanye kojja nsaba obuuze ku balabi baffe abalami baffe abazannyo tubaagala mwebale kutwagala kuba okusinziira ku kyemutandise gye tulaga tutandise okulengerayo mwongere bwongezi ku subscribinga na kulikinga era mufube nnyo okusharinga ate nga namwe abakomentinga temujje okwo kuba buli kyemukomentingako naffe tuwulira nga kitukutteko era ne twongera okunoonyereza biki ebibasaana. Tambula n'okumanya, tambula n'omulembe by'otaalaba kosobola okubiraba obitegeere obifaananyeeko n'abo abaaliwo nga bibeerawo. Kyenjagala ekirala tutaanye oba olina ky'obulamu oba kyoyagala okumanya saba comment section eramule topics zoyagala tudisikaseeko biki by'oyogedde kojja byayogerako ewalala n'otabinnyikira bulungi byonna genda mu comment section tugenda kuba tubitaanya kojja nga tuwumbawumba wali ng'omuyimbi mu bulamu bwonna bw'ensi wamala okuyimba obaako n'omukuulo gw'okola oba gw'olekawo osobola okugulekawo mu bintu ebyenjawulo aidha osobola okuliyetingawo abayimbi abalala oba osobola okubeera nga olina ebintu by'okoze ebigatta ku industry. Ababiri bano biki ebyo byakola mu legacy yabwe tuyinza okuba nga tubajjukirako mu kaseera kano? Webale nnyo webalire ddala. Abayimbi abo bonna bombiriri baaleka emikululo baaleka ligase era tubatwale tujja babalira mu kiti kya kovu bonna baalinga amakovu. Ababiri bano gaali makovu nga buli we gayita osangawo ojja kulaba abayimbi abalungi abayimba kati ojja kuwulira ennyimba waliwo mu mwana si mwana kati musajja walukaga bw'aba ayimba era owulira ng'ayagala kuyimba nga omuntu eyamu-inspiring okuyimba yali Kafeero. Ojja kuwulira sekandi bw'ayimba bw'ati oyinza obutakkiriza nti Kafeero yafa nga sekandi ayimbye Angel sekandi era sekandi Kafeero yatuuka n'okuba nti bw'afulumya album sekandi abeerako olw'okufaanaganya nga n'ennyimba ezimu bwe yayimbanga waliwo oluyimba lwe nasooka okuwulira nga aluyimbye nali sikkiriza nange kennyini kuba ate baalulikodinga siriiwo awo nali ku kitanda sekandi n'alikodinga oluyimba naye bwe yaluyimba nga toyinza kukakasa nti nga toyinza kumanya nti Kafeero si ye yayimbye. Tuba tetulwaza katinko tuba tetulwaza katinko oyinza okulowooza nti Kafeero yayimba ate oba n'abantu balwawo nnyo wano luno oluyimba lw'okufa luno abantu lwe bayita obulamu bwe butyo abantu balwawo okumanya nti Kafeero si ye yaluyimba. lwa Angel sekandi ye yayimba kati toyinza gamba nti Kafeero teyaleka mukululo legacy eyitibwa legacy era n'abayimbi abalala bangi bemutannaba kulaba kuba tebannamanyika n'abaana batandise okuvaayo olugwe bayita dash bajja kuyimba wadde anti bamaze obudde bungi nga obudde Kafeero mwe yayita okuyitimuka ate bwaba omaze bakaayana ekyo nakyo kibi wojjuukirira nti kati kansimbule ng'abantu ate babakoowadde basoose kubakoowa mbeera gye mukaayaniddemu oba n'okujja obuzi ne bagamba nti gundi ekuwandudde ne bw'oyimbanga ye bwe yali ayimba babadde abantu tebakyayagala abo nabo tebakyabinyumirwa baba tebakyabinyumirwa so Kafeero toyinza gamba nti yaligaliga ate oba kati naawe ekikwogeza ekyo mukululo gwe gukwogeza ebyo olw'ebyo bye yakola
bibiri mutwogeza kati basudde naye bwatyo era ojja kulaba abayimbi abasinga obungi batandika okuyimba nga n'eddoboozi nga baagala kuyimba nga ye bwe yali ayimba. Waliwo n'omuvubuka yali mu 1900 oba 1999 awo ne mu 2000 waliwo omuvubuka yajja nga bamuyita Senteza naye ng'ayimbira ddala nga Basudde bwe yali ayimba. Oyo muvubuka Senteza ne tutuuka n'okumulondoola paka nze ne ŋŋenda paka waabwe. Muvubuka oyo bwe yayimba n'azitunda bw'azitunze ne zitunda ng'olowooza ndi Basudde yayimbi. Ne tugenda nga bamuzaala wali e Bugerere okwata oluguudo oludda e Jjinja ng'otuuse e Bugerere n'okwata oludda e Jjinja naye bw'otuuka bayitawo Ndeeba nga we bayita ku Ttuba n'okyama n'odda munda ku kkubo eridda ekkubo eryo nga lidda Kiryammuli awo nga we wali omuvubuka oyo Senteza we yali abeera nga bamuzaala wa Mwami Kasolo. Manya namulondoola ne ntuuka awaka ne ndabira dda waazaala naye nga bw'ayimba olowooza ndi Basudde yayimba. Gye gimu ku egyo emikululo waliwo n'omuyimbi omulala era yayimbira ddala nga Basudde kuba era yali amwagala nnyo bamuyitanga Moses Balongo yali ayagala nnyo Basudde era n'atandika okuyimba nga Basudde. Moses gundi Basudde era n'abalala be yateekawo omuvubuka bamuyita kati ndowooza musajja mukulu bana baleka baana bwe yawukanira nabo bamuyitanga Sylvester Busuulwa naye yali mwana nga bw'ayimba era olabira ddala nti entambuza y'ebigambo ng'ayimba olaba nti Basudde alese omukululo. Koja emikululo gikyaliwo gikyatambula bakyali mu era nabadde era bwe nabadde ku UCC nasanze Sylvester Busuulwa namulabyeko. Ekirungi nti bonna baana nabatendekako nga nkyatendeka ebibiina byebiyimba endongo z'akadongo kamu nabatendekako. Basudde yali alese gundi mu kuzannya art gundi drama walk stage Mbalire Kateeteeyi lwakuba ye yafa mu 2003. Mbalire Kateeteeyi yali atendese bakyala be bonna nga bayimba bulungi. Yali atendese mwannyina Nabiryo ng'ayimba bulungi. Omukululo yaguleka kubanga era n'ennyimba zaabwe zonna zitambula bulungi. Koja ababiri bano waliwo akyalina ekibiina nga weekiri kati anti problem eri kabula dda weeri kulabako weeri naye tekyakola shows kubanga taata wakafe yali yeeyita taata wakafeera ebyuma yabikwata byonna n'abitunda. Tewakyalikiriwo nga tewali mwasiriza ayinza bayamba naye bwe banaaba nga bamaze okumanya abaana bakafeera abatuufu abaana babaagadde bakwatirako bana bakwatirako ne bazzaawo ebyuma ne bazzaawo kulabako Gita Singers naye kubanga bakola ne group weeri era bakola ne WhatsApp group bonna mwebali abayimbi ate bonna bayimbi balungi nga n'omu ku bayimbi abo ndoza kati eggwanga y'omukazi gwe litunuulidde ayimba obulungi alwaina Ndagire Josephine y'omu ku bawala abasinga abayimba obulungi abakadongo bali mu Uganda kati. Koja ngenge byokigiramu naawe oyinza okumpaayo naawe oyinza okumpaayo wuwo nze nkugambye Josephine Ndagire oyo ayimba ddayo leero abaana mulamu wange ayimba omukazi teri mukazi w'omu yayimba oluyimba abatobe tulinamu essuubi kati gwoyinza okuleeta ayimba okusinga oyo omanyeze siwakana byawattuuyo. Producer ani asinga okuyimba essaawa zino mu bakazi mu bakazi tukwate kati atwadde mukazi Siba Namakula anti kati nze mbadde mbagamba nti siwakana byawattuuyo kati olaba nti ndiyo producer naye tamanyi na kyetuliko obwedda bye twogera tamanyi kye tubadde twogerako kati mulimu byenvaako amangu ekyo tukiveeko. Koja omuntu yenna mu bulamu okubeera successful waliwo ebintu byewandibadde olagako mu mpeke oba ebintu ebikoleddwako ababiri bano bwe tugenda mu byobugagga ebyalekebwa ku nsi kuno oba weeyinga otya oyogera kubeera erinnya ly'omuntu abantu ngeri gye balina ebirinya erizitowa ebigagga bye balese naye ebyo nti ekyo ekibuuzo abakibuuza babeera basiru. Jesus Christ asinze erinnya erizitowa yaleka bya bugagga ki mbuulira oba nti alina mu kibuga gundi alinamu ebizimbe oba alina amamotoka oba ki ne Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naye mukwano obadde oyogera ku mannyo obuzito n'obugagga ne bye baaleka mbuulira mu Nabbi Muhammad
yaleka bizimbe bimeka mu Makka oba Madina. Ombulire Pera alina bizimbe bimeka mu Brazilia. Ombulire abayimbi abaso olina womanyi ekizimbe kya Jim Reeves. Kuba bwe boogera ku bayimbi abalungi mwogera Jim Reeves. Olina ekizimbe ekirungi kyomanyi kya Jim Reeves. So omuntu akoze ebintu ebirungi ennyo. Abatakoze ebirungi nnyo be basinga. Ebizo batontegedde bulungi. Batontegedde. Tuli mugerageranya babiri bano gwe nga gwe yabalimu nekityo bamanyiko. Naye point gyare yizinze tebadde gyore yizinze tekubadde gerageranya bayimbi babiri. Gwogambye bayimbi okumanya gaabwe gwenda byoge obula nenkezaako n'okulungamya nti kumanya amazito naawe n'okkiriza. Okyanguyidde ekibuzo kyange kibadde bwe kiti mu bulamu bw'abantu bano baluwa ababiri nga bakyali balamu mulimu omuntu eyateeka ssente mu bintu ebirabwako nakati era mulimu n'ebintu by'ogamba nti kyange njagala tukiddemu nga bwe kirina okuba era njagala okiddemu tukodde n'eno anti waliwo ekintu kimu nze bwe baali bansomesa oli takugamba nga nti njagala oddemu bw'oti ekibuzo bakubuuza gwe ansa bw'okitegeera bw'okiddamu. Ekibuzo kyange kyabadde bwe kiti oba kiri bwe kiti mu bulamu omuyimbi yenna oba abayimbi oba abantu ffenna abali abawangaalira mu bulamu buno obw'enjawulo omuntu oba ogerageranya ku byokoze oba byobadde mu bulamu kubeera successful oba akola ebyobugagga ebyosobola okuba nga olaga omuntu oba byosobola okugamba omuntu nti nyawo kano ne kano okwongera okulaga nti ddala maybe mu bulamu olina kyokoze. Ababiri bano waliwo ku ebyo kojja oba ku bonna ababiri ani yalinako ko ebintu ebirabwako bituyinza okugerageranyako ku bo ababiri Kafeero ne Gundi bonna baalina kuba oli bw'abanga alina ekibiina ekifulumya tekikozebwa 5,000 oba 3,000 oba 5 okugula byuma ebyo nga bw'obiraba ne loola ebitambuza n'ekyo kyennyini kye baaleka omulimu kukusawo ekibiina ekyo ne kiba nga kikola gwe mulimu nakyo kyetaaga ssente kubanga ne bw'ogula ebyuma n'obiteekawo ne loola ebitambuza nga tolina ssente z'oteekamu kukiranga na kutambula kubanga talina kyokoze. Ebyo baabikola ne babituukiriza. Ekikulu ekisingamu byonna bonna balina abaana ogwo nakyo kikulu atali omu abatali babiri abatali basatu. Ekyokusatu buli omu yalina amaka ku kibuga ku Kampala n'agula land n'azimbako kikulu nnyo ekyo. Buli omu yalina ettaka gy'alirina. Gundi yalina e Kampala ng'alina enkoko njeru that's Kafeero ng'alina gindi e Masaba akatali buno bw'ataano ku 10 naye nga kumugamba bugambi nti ntunda wano ng'agula. Kojja nyini katono nnyo olumwe yadde mu comment section n'agamba ddala kojja kituufu Kafeero baamuguzanga n'ettaka nga tamanyi na gye liri. Kafeero ekizibu kye nti yali mugonvu nnyo oba muntu mulamu nnyo mukkakkamu nga gwe bw'omugamba nti nina wentunda ng'akubuuza nti bwe wati ne bwe wati n'omulagirira bulagirizi w'otunda ye ng'alowooza nti abantu bonna bantu balamu nga ye ng'akubalirako nga ye alowooza nti abantu bonna bantu balamu nga ye bw'ali ti omuntu talimba omuntu tanyaga ng'akwokya ssente ng'akusasula nga mukola ndagaano bw'oba nga wamubba ng'omubba bw'oba nga wali mwesigwa ng'omulaga ebintu ye bw'atyo bwe yakola. Yalina ekizibu kati bwe yafuna nga Bisirikwa bwe yafuna omukazi ng'oyo kuba Bisirikwa yabeera n'ekyapa kya Kafeero yakizizza nga wayise emyaka 16 nga lwakireeta naye nga tewali yali amanyi nti akirina. Gwe bagamba omubbi yagenda n'atunda nakyogera kuba nakigambako n'atunda ennyimba obukadde 65 n'atunda dipo naziggala nga Kafeero tamanyi n'azireeta ssente n'amugamba nazimukwasa nagitunze obukadde 65 gwe bayita omufere n'agenda n'anegotiatinga diiru ya Nairo ssente n'azireeta era n'ezimu ze zajjanjaba nga Kafeero ezaavanga mu makampuni ge yakola nago gundi bizinesi nga Kafeero tamanyi. Kati nze abamugamba nti mubbi ate be baali abaana abato baali mu myaka 10-12 be bali mugamba bagamba naye beerabidde nti baabeerawo batya nga banyaabwe tebaali waabwe.
kyekiri kye nali ngamba nti abantu bandyebazizza ku mukazi oyo kubanga byonna Kafeero bye yabibeera lwakubanga omukazi oyo yali yayiwawo omubiri wadde yali tazirirawo omwana yayiwawo omubiri era byonna n'abitegeka n'abisengeka kati ate ogenda n'owulira abalugera mbu tewazaalira waffe tewazaala nti teyazaalayo naye bamama bamwe abazaalayo baakola ki mu biseera bye baamala naye biki bye baamuzimbako bye byamugattako kakati mu appreciating oba nze ŋŋamba nti tuwandibadde kati ekyo tukita ne tuddira buddizi baana ba Kafeero bonna ne babeera wamu nga bwe nali nkyagala baleme nakubakebera abaana babeere wamu kuba bonna yali yaba mu mutima gwakkiriza nti abaana bano bange oba tokyalina kyokola ki tewali nsonga lwaki kuba ye yali omusajja omuganda bw'akola abaana bonna ne babeera wamu ne bakulira wamu koja mu bulamu bw'abantu bano ababiri Kafeero ne Basudde tulabawo ng'abayimbi bonna ng'omuyimbi omulala yenna okukozesa ebintu ebyokwejalabya amamotoka ag'ebbeeyi amasimu ga bbeeyi kwambala kwa bbeeyi baana babiri ani yali asinga okukola ebyo Basudde yali asinga okwagala ate ebyebbeeyi Basudde kati we yafiira ng'ayina emmotoka ya 505 ng'ayina eyo gye yafiiramu Land Cruiser yali ayina n'akamotoka ka Daihatsu ke yafuniramu accident ye yamuleeta enkovu mu kyenyi gye mulaba eri mu kifaananyi kye enkovu kaali kamotoka ka Daihatsu kaali kenkana nga Vitis ke yali ayina by then we yafunira accident so ye nga buli kyabbeeyi akyagala era n'engoye Basudde yali agula ng'agula engoye ez'ebbeeyi ddala newankubadde ne Kafeero yagulanga ebyebbeeyi yagulanga za bbeeyi naye Basudde yakisusangamu yatuuka ekiseera nga yagamba nti kaali ako nga abaana be balaba naye alaba keeko kaalibwa nako era n'abagamba nti nze temunoonyanga ebyobugagga nga nfudde byembawaako wano ki byebyammwe Basudde bwe yagambanga abaana be era ye emmotoka we beefulumye bwe bayita bavuga akanamba teyali nti emmotoka yeefuluma gyagula naye nga tayagala kintu kya wansi yali tayagala kintu kya wansi koja nga mu bulamu bwaffe tuwangaaliramu wali abantu abali so welcoming wali omuntu ali rude wali ababiri bano obulamu bwabwe bwali batya ku muntu oba person against person omuntu n'omuntu abantu abo baali basesa nga Basudde bw'oba toyogerangako naye tosobola mwemanyiiza yali yeewulira atamanyiirwa nojja namubuuza bulungi nakutunuulira nakuddamu nakutunuulira Kafeero nga ye bw'ojja nga bw'ojja ojja ogwa sebo gamba otya oli otya mbugamba ki bulungi kale tuli munnange endongo ogisanze otya endongo anti gwatufuukira omulimu gwe mulimu ate ne sente ze twali tunoonyaamu ate musajja kati tunyumira bunyumirwa ekyo nakivaako oyo Kafeero kati Basudde sebo oli azoza abadde Kafeero tusisigana Basudde asebo ogamba otya bulungi sebo mukamanyi nsaba okunkwatako mu ngalo tebasaba nsaba negwobuuza bwe batazikuwadde tomukakazi endongo mugisanze mutya Basudde wali ogitutumyemu kyoba naye nga yo nnungi kasita ebivaamu mugiwulira ye Basudde oyo nga tayagala tomufuutukirako nate bwomulabadde muba mukwataganye bulungi ate bw'aba ne mukwano gwe aba mukwano gwe Basudde yalina mukwano gwe bamuyitanga HK n'omulala bamuyitanga Musiya beeranga awo muganda wa HK nga baagalana nga bw'aba tannakola kintu kyonna asooka kubuulira mwami oyo mwami yali awo awali Gazaland HK we yalina studio waggulu awo ku kasonda ka Grand Corner House HK yafa muganda we yaliwo naye kati ali bamuyita Sebunya muganda we ye Sebunya HK baali yayitibwa Hasani Kasule yes naye ono ye Sebunya ye kati ali London naye yali amwagala n'obulamu bwe abantu baliko ne mu movie HK teyaliko mu movie ate eyo company babegira mu movie balala nono HK Music Studio okay so
Cheche chukula kyabasudde tomudumira nga tebamudumirako n'engeri gye yali yakula nga yakula nga owobusungu wakaaze kituyite kaaze yali muntu wakaaze ate nga muntu mulamu naye nga wakaaze ng'era alina nnyo ensonyi nti banaagamba batya ng'ekyakirina nnyo naye nga tomalaga mudumirako eyo tomupapira nga bwe yakula anti abantu baba n'enkula zaabwe naye ate ekibi nti enkula y'omuntu ate si kyabeera yabeerawo nga olaba ng'omwewulize naye nga bw'omutuukirira bwe mumala okukwatagana maama nga ye muntu gw'ogamba nti ono ye musajja bwenembuuza n'atanfaako nga bw'aba akwagadde ddala ojja mu bulamu waffe engeri gye tutambuzaamu ebintu byaffe waliwo omuntu gw'ogamba ffe tuli mu kantu wano tuliwo ng'abantu 10 wano naye waliwo gw'ogamba focus oyo ebintu engeri gyabikolamu ali professional muntu ayagala ebintu biveeyo nga bibirina okuba ate gundi oli byamala geekolera wabiri bano professionalism n'okukozesa obukugu mu bintu bye bakola ani yali akisukusa oba yali akikolerera ennyo ekizibu ekyali mu bantu abo omu yali yasomako ng'omu teyasomako Kafeero yasomako okusinga ku Basudde naye ate nga ate gundi ali professional okusinga ani Basudde nga ali professional okusinga ku Kafeero nga bw'agamba nti natendekako mabegako eri ne gurupu ye nagitendekako nga tube tusinkana kwa perandi awo ninga ebintu byabikola professionally nga bwe mba nina kyenjogera tanyega bwe yakwasa finances ne gundi public relations n'abikwasa Mbalire Kateeteeyi nga tanyega ye Mbalire bw'aba ayogera ku ebyo that's how professional kati ne Kafeero yali yayiga ebintu naye ate ye yalina ekintu kimu nti ng'asirika nnyo tajja kutubeerako ate nti ntuuziza meeting kumanya kino na kino ye gwe yakwasa abantu ne balowooza nti ali disorganized nga bw'agamba nti gwokola kuwambala eyo department yagikuleeta akusuubira okuba nti ojja kukola gw'oli professional kuye kyakuwadde kyatamanyi omuntu bwanye ebintu bino byakula budala oli bwakukwasa omulimu gwe gw'abalaba nti walaba nti gwe ogusobola okusinga ye bwagumanyi n'olwekyo bwagukuwa gwe gukole efficiently so Basudde awo ate kyatusobera nti olienga ate ali professional okusinga kwona kojjanga tumaliriza abayimbi ennaku zo balinamuko ekiwago ne baji bata amampaati ne kola eggaali ku mulundi ogwo bo bana babiri beeyisanga batya nakubuulidde nti baali tebalina ebyo ng'era bw'ajja bw'ati n'asiba emmotoka ye wali n'abantu be baatambula nabo oba yatambulanga ne Mbalire Kateeteeyi ne Silvestre Busuulwa ne Mwanje n'omulenzi bamuyitanga Kagulire nga batambula bonna era bw'atuukanga ng'apaakinga nga bajjamu engoye ze bajjamu bintu nga batuula eri ng'alayingira munne munywanyi we ng'awo ke beesobololanga nga bagenda kutuula we batudde ate nga tebanywera mu mabaala nga batuula we batudde nga banatuula nti batudde awo ne bagusomba nga baguleeta awo so bino era ojja kuwulira ne mu nnyimba za Kafeero yagamba nti anaanywamu ntudde wano wammanju nga ye tagenda mu bbaala bino ebyeffujja eggaali tebyaliwo ate bo baalinga kwaniriziganya nga bwe basisinkana buli omu ayaniriza munne ng'olowooza baalabaganya eggulo nga temuliimu ffujjo nga bwe basisinkana buli omu ayaniriza munne buli omu okusanyukira munne ng'olowooza nti buli omu yalabye munne eggulo era omu lwe yafa omu yabula okufa naye era Basudde bwe yafa kuba yasooka Kafeero gundi yali wakayita ebbanga ttono nga wayise ebbanga ng'afudde naye Kasozi era wakubira oluyimba edduma ly'embaga naye yawulira ng'afa ng'alaba abaana banne bonna olumbe terwabazitowere lwabayodde kanywa n'agamba nti olumbe lulinga olwajja n'ekigendererwa ageraganya ku biri ebyabanywanyi be abamuvuddeko mu bulamu bw'ensi eno kale producer gojjo tugamba awufa naye ndowoozaamu nti kojja omulundi gwaffe guno ogwogerageranya abayimbi babiri bano omuntu abadde agoberera okuva etwatandikira wali mu episode eri n'okutuuka wano osobola okufuna ekifaananyi ekituufu eky'abantu abo bootaafuna mukisa kulabako oba bewawulirako ababeerawo mu kiseera kyewaliwo naye n'otafuna mukisa gubasemberera kojja abadde atusigira ku kifaananyi enneeyisa yaabwe bwe bali era enneeyisa yaabwe engeri gye bali kojja bw'oba ozadde omwana ku makya wandyagadde yeeyise ngaani ku baana babiri nga tuwumbawumba
bw'oba kwegwanyiza kale nga omwana oyo mwana kati problem weri tubona buli omwana ayina ekintu buli omwana ayina characters eze n'ebyenkizo by'alina naye ate nze nandyagadde babeere omwana yeeyisenga Kafeero nga buli muntu amutwala nga wa muwendo gy'ali ate nga ayaniriza buli muntu era yagamba nti ye taboola bantu bakika social life eya Kafeero yali top notch nga bw'asanga obwana obuto nga waliwo gye twayitanga ng'ayagala obwana obuto nga bubeera kye kyamukubisa oluyimba luli olwe nafunya akaseera ate nenjiya abaana bamusaayi muto mbayimbira oluyimba luno babeeranga n'obwana omuyeeyi nga bujja obwana bw'okugundi awo ku ssomero bali Nakivubo settlement nga bujja ne bumutambula ne buyayana ne bujja mu kasulisira mwe twali tugira tulikodingira kale bwana yali ayagala nnyo abaana socially Kafeero was yali yakulanga olaba ng'omukambwe kituufu kojja nsaba osibula abantu bano era tubaweeko ndowooza kwa nti ki ekiddako mu maaso awo naye ndowooza bakirinde bulungi abalungi abatulaba ku Kafubo ku TV yaffe ennungi gy'omanyi obulungi Focus awamu ne Kojja Kagato exclusive tubeebaziza nnyo okuba nti mutuwadde obudde bwammwe batwagadde okuva ku episode yasooka kweno ate ne mutulaga nti nno mwagala kulwongera tuwanika ate naffe kitweyamye nti tujja kikola twewanikire ddala nga bwe mutuwanise naye muwongereemu amaanyi kuba gye tulaga tutandise okulengerayo eno kewedde kye tuleeta si muntu ekijja si muntu kubanga ngenda baleetera abantu bagenda kuba babiri ngenda kubaleetera kujja kubeerako abayimbi omuyimbi ayitibwa Ekras Kawalya kujja kubeerako n'omuyimbi amanye bwe baali baagala okufaananya eddoboozi eri Wamala bonna nja kubanga mbaleetera engeri gye baatandikamu ne gye baamaliriza ekyomukisa omulungi nabo naliko nabo ebiseera byabwe nabeerako we baali bakolera naye eri Wamala naye saakubako naye shows naye ate gundi nakolako naye ku show Kawalya kale tetuyinza kusukka wano wadde mulabi mulungi okuva gye twatandikidde nze Ade Wilberforce Munyanya bali ne Kojja Kagato sigani nate mu vidiyo ezijja mu maaso awo for now bye bye